So kati omuntu akubulira story ye ng'omulaba n'eddala lyatuuseeko nayo n'ogamba nti bannaye bisoboka okitegeera bebi kisoboka okay. So kati omazeemu emyaka emeka muno? Dubai actually mumazeemu emyaka 10 wanje ndowooza yes 2011 nayingira Dubai naye engeri gye najjamu Dubai banange ojo tewagira migugu ndowooza era kaŋŋambe ninga eyagira migugu. Actually, kino sijja kikukweka and I'm so proud that nti gwe mulimu gwe nasooka okola e Dubai naye ate ne gunyamba okutuuka ku ddala eddala. Nze e Dubai najjanga housemaid. I came as a housemaid in Dubai. Okay. Like 4 months. Naye nga okuva e Uganda emu yange yali nti nali siina bulungi ssente za tiketi na za visa zentuusa Dubai. Emiyo yali nti bwentuuka mu nju ngambula nja kulaba ekikola kye ekiddako. Emi yange yali nti Dubai. Thank you so much. Ntuuse ntya. Ekigambo ky'obwanneeko kimanyiiko ki? Ekigambo ky'obwanneeko wali okiwuliddeko? Abakyala mbona balina ssente nga mmwe ebigambo babibajwetekako tuli banneeko. Wali okiwuliddeko? Nali nkiwuliddeko. Okyogerako ki ekintu ekyo? Ekintu ekyo sijja kulimba nze nga nze. Hard times zajjawo nga zitya ate ng'oli mu Transguard weewo kyekiseera we wayagalira okuresigninga? That time, that's the period in between nga noonya omulimu. Ndi mu kaseera ako nvudde mu kiyumba n'okubeera nga ndi mu period enoonya omulimu. Awo okitegeera oba tetwakola ovudde mu kiyumba ne mu period enoonya omulimu. Awo abantu baali tebannaba kutegeera. Baali tebannantegeerera nga ndi amacha kino we bakumanyi nti oli bbire. Wali owuliddeko ku kigambo kya Neeko? Of course bambi ebyokubuuza soko nzizeeyoko emabega wano oyingidde osazeewo okuva mu Transguard omazeemu emyaka 8. Yes. Omulimu gwa security gwe ng'omuwala gwakutwala guti? Omulimu gwa security tuli ku HK Media amanya n'eddoboozi nze Hadija Kigozo okutuusaako obulamu bw'omuntu waali ku kyeyo. Tuli Dubai wensinzira okuweereza ate nga mu Sheno we look into the lives of the people in diaspora. Entertainment, fun, lifestyle, life experiences and adventures. Nkuleetera omuntu we yenna ali ku ddungu wano n'abeera ng'akunnyonnyolamu yajja atya obulamu bw'omututte butya nkusiigira ekifaananyi ekituufu ekya Dubai ate naawe atannajja oba asuubira okujja n'obeera ng'okitegeera. Ng'era bw'ondaba ndina omugenyi wano naye nga tesinnaba kutwalamu mu show kwebaza nnyo gwe wenna asubscribinze gwe wenna anfollowinze ku Instagram ku Facebook page yange ne ku Twitter oli wakabi nnyo ate bw'oba omupya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe kokka okubeera ng'ojoininga show wabula oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowinga okubeera ng'ojoiningirawo. Mpozi ate ebeera Speed Express okubeera ng'etutuusaako Sheno ey'amaanyi beera ng'ogendayo ku Banias Metro opposite ye Dera Tower room 202 ate obeere ng'ofuna visa ku discount esinga okubeera ennungi. Nsanyusa okulaba mukwano. Kale mukwano nange nsanyusa okulabako. Amanya n'eddoboozi gwani? Amanya bampita Birungi Kaweesi abasinga bamanyinga Billy. Bakumanyinga Billy. Yes. Okay. Lyerinnya lyange lyakwatayo e Dubai. Yeah, like bansalako erya Birungi ne basalawo kumpita Billy. Okay, Birungi ate eddala Kaweesi. Yes. Ate ne balikolamu Billy. Yes. Birungi ne balikolamu Billy. Yes. Nga balaba Billy lyeri kusaanira. Nga balaba Birungi ndowooza liwanvu ne basalawo bo balisaleko bampite Billy. So wano e Dubai manyikiddwa nga Billy naye nga amanya gange amatuufu nze Birungi Kaweesi. Yegwe Birungi Kaweesi. Yenyabo. Okay, nsanyusa okulaba olunaku olwaleero. Kale nyabo. Dubai ekututte etya? Dubai alhamdulillah we are trying. You're trying. 50-50. Ng'oli so humble olwaleero. HK Media yekuhambolize. Mwentera okuba baby. Baby girl, you're very humble. I am. Always. You're always humble. Yeah. Okay. Wajja otya waneno manyife waneno ku HK Media tutunulira ddala ku bulamu bw'abantu abali ku kyeyo. Yeah. Abaana abali wano mu Dubai ebintu bye bakola emirimu gye bakola egy'enjawulo olugendo lwabwe. Yeah, so ebintu binene bye tukola bi inspiring abaana bangi. Waliwo abaana bazitowereddwa, waliwo abaana balina embeera embi obamanyi. Yes, of course. So kati omuntu akubulira story ye ng'omulaba n'eddala lyatuuseeko nayo n'ogamba nti
bana ebisoboka okitegeera bebe kisoboka okay so kati omazeemu emyaka emeka muno Dubai? Actually mumazeemu emyaka 10 wanje ndowooza ngenda kuweza myaka 11 omwezi guno gwennyini ogwa December gwe tuyingidde ennaku z'omwezi nga 12 ngenda kuweza emyaka 11 ng'oli mu Dubai nga ndi mu Dubai yemwe bakugu b'omu Dubai banaibire sente njakuwa bebe tafaayo njakuwa naye singa wansaba mu kaseera kali nali sirina naye kati nina kati olina ku sente njakuwa wow that's very nice yeah okay alright guys tukyeyongerayo ate ng'olwaleero nkuleetedde emboozi y'omukyalo ono Bire amanyikiddwa nga Bire mwenna mumumanyi ono ntudde na Land Road Amalanga gwe tudde naye bakyala tudde na Land Road Mulamba ate nga amaze emyaka 11 ku kyeyo okimanyi kyekitegeeza ekintu ekyo olwo wali oseeko ewaka oba ewaka nzirayo every after 1 year okay kuba kyenkakatako era okuddayo okulaba ku family yange nemala nenkomawo nomala n'okomawo okay so kati wajja otya byali bitya mu kiseera ekyo mu bufunze banaye hadijja okujja okwange singa nkukunyumiza kunyumize bana najja ntya e Dubai banaye nayingira ntya e Dubai byali bizibu tebyali byangu mwaka kyogwo omwaka ogwa 2011 yes 2011 nayingira Dubai naye engeri gye najjamu e Dubai banange kyo tewagira migugu ndowooza era kaŋŋambe ninga eyagira migugu actually kino sijja kikukweka and I'm so proud that nti gwe mulimu gwe nasooka okukola e Dubai naye ate ne gunyamba okutuuka ku ddaala eddala nze e Dubai najjanga housemaid I came as a housemaid in Dubai okay nali Uganda my friend contacted me nga waliwo omukyala ayagala maid in Alain okay ne mugamba I'm free and I'm ready to come. Ne bampereza visa, ne bampereza ticket. Ne sijja ne ntuuka ne natuukira ku airport nasangawo omwami eyam picking up from the airport. I think it was Terminal 2. Ne bam picking up from there. Ne bantwala Alain. Nentuuka Alain nga ndi fresh sina kyemanyi Hadija oli fresher sina kyemanyi sikolangako mu nnyumba situbimanye waffe Uganda okimanyi tubeera mu bulamu buli obadde ne ba housemaid kati mugenda okubeera ba maids I was like anyway kati yembeera essaawa eneriwa kaŋŋende n'ekyekiriwa nentandika okukolera omukyalo oyo she was so nice yali mukyala mulungi nembeera naye like 4 months naye nga okuva e Uganda emu yange yali nti nali siina bulungi ssente za tiketi na za visa zentuusa Dubai emu yo yali nti bwentuuka Dubai ngambula nja kulaba ekikola ekiddako emu yange yali nti Dubai thank you so much ntuuse ntya kati munaye nembeerawo namalawo emyezi 4 nentandika okukuta nfulumya ntya ewantu wano nentandika okwerwasalwasa nentandika okwekubya emizimu nentandika okwefuula mawaya mu nnyumba y'omukazi emizimu nga gikutte buli kaseera nekankanya emandwa anna Yadija obulamu bwange tebubadde bwangu omukyala n'atandika okutya n'aŋŋamba what's wrong with you ne mugamba munange ndowooza ebyewaffe binninye sibimanyi sibiina na biina omukyala n'agamba no I can't manage you let me take you back to the office neŋŋamba amina nagira mu office era was contacted by a friend eyanteeka mu office eyo omwami n'afuuka mukwano gwange nannyini office eyo yali baali bamwetaako kati banzizaayo ku office nemmuza ebbali nemugamba mwami Yakobo nkwegayiridde sisobola kukola mu nnyumba nkwegayiridde mpuulira ekyetaagisa kyonna ompa akatabo kange nyingira Dubai nkuwulira neeyiye ng'era omuntu akola ki asomyeko kuba nvudde Uganda nga nsomyeko I need a better job I'm a degree holder wow that's nice I'm a degree holder so
ne moze bali ne twogera bambi he was so kind nagamba okay kati omanyi kansooke njiyo omuntu gwe ngenda okureplacinga mu kifo kyo mutwalira omukyalo oyo Madam Aisha muzeeyo mu nyumba then we see what we can do. Teyakusaba binene abasajja be batusaba anti na making sure nti mufuula mukwano gwange naye ate ebyo ebyabasajja be batusaba bannaye teyabinsaba bambi namunnyonnyola obuzibu bwange nenkaba ne kusiga n'abutegeera ng'omuntu abasajja zigabalira ba n'abutegeera okaba obuzigaziga bwoye ng'akubalira nagamba okay birungi he used to call me birungi yali omwami oyo yalabika yali mu Ethiopia bayinza okuba oli awo bayinza okuba babitegeera birungi don't worry I'm going to give you a passport you start your life but you have to give me 3,000 dirhams nengamba nze bbire waawe 3,000 dirhams ngenda sijjawa essaawa zino jjukira omukyala yesu abadde ansasula mu nnyumba naye bw'obeera wano buli kasente kookola oba olina ekyakuleeta you have your goals you need to finish some things home nga buli kasente kenkola nsindika waka bannaye munkolere kino kati essaawa ezo nali siinaawo nga mwegayiriranga naye nga mu myezi egy'ena akasente ako kaali kajja akasente omukyala bambi yali ansasula bulungi siina naki by the way singa nali nti yali nze target yange teyali yakola mu nyumba naye singa yali target yange omukyalo oyo nandi mukoledde ebbanga lyonna kuba yali mulungi sisobola mwogerako kibi so omwami nampa akatabo kange nenyingira Dubai naye nga nyingira Dubai simanyi nawe ndaga nti kati ndagawa nalinnya baasi abandagirira ku baasi ne baŋŋamba genda Deira onootuuka Deira ojja kulaba abaddugavu bangi ogenda kuba tuse Uganda ogenda kulaba abaddugavu bangi baasi nendeeta paka ku Gold Souk nkuwulira Palm Deira thank you so much bwe natuuka Palm Deira nendaba omuddugavu nemubuuza munaye simanyi Dubai nva eno musajja oba mukazi yali mukazi bambi nangamba omanyi kyoba okola genda wali bayitawo ku kikanula waliwo abaddugavu bangi bajja kuyamba abeetisi b'emigugu nemugamba ntandikirewo okutuukayo olwo Palm Deira simanyi bukubo ntuuseeyo nti angamba jangu nkutwale ntuuka awo nsangawo abaami era okimanya babeerawo baami abasinga obungi kati nsangawo omwami omu musebbali omwami oyo oba mwatulera ennya kubanga yanyamba nnyo naye mwebaza ategere nti ozimba bannaye mwami Sozi omwami oyo bamuyita Sozi aluddewo ewantu awo nnyo be baami abaludde ewantu awo ate benina okunoonyako bannaye bakubuulire omwami oyo bamuyita Sozi wali awo mutonotono bannaye talina kyeyaŋŋambako wabula yannyamba ng'omuntu ng'omunayuganda n'antwala wensula n'atandika okumpa ssente za CV n'atandika okumpa ssente z'okunoonya emirimu transport ezakaadi mwami Sozi bamuyita Sozi Rajabu tamumanyi era yonna gy'oli bannaye nkwebaza nnyo kubanga ye muntu gwe nsobola okugamba Dubai wano nti yeyatandika obulamu bwange Dubai yonna gy'ali waali era I always call him nemubuuzaako hayi yeyatandika obulamu bwange nenfuna omulimu gude nafuna omulimu mu Transguard as a security guard nafuna omulimu mu 2012 mu Transguard nenkolera Transguard paka 2019 almost oyingira Transguard nyingira Transguard company nkolanga security guard paka 2019 wamalamu emyaka ena nayingira 2011 nga gwako nkugambye nayingira Dubai 2011 nemmala mu kiyumba emyaka ena emyezi ena wamalamu emyaka 8 mu Transguard namalamu emyaka 8 ne wano eno juzi we nakusanga wali oli mu Transguard oba wali ovuddeyo
nali nkyalimu naye nali ndi mu process resigning kubanga I just resigned 2019 nga gwako wena resigning era nenvaamu eyo company kati ekigambo ky'obwanneeko kimanyiiko ki? ekigambo ky'obwanneeko wali okiwuliddeko? abakyala mbona balina ssente nga mmwe ebigambo babibajwetekako tuli banneeko wali okiwuliddeko? nali nkiwuliddeko. okyogerako ki ekintu ekyo? ekintu ekyo sijja kulimba nze nga nze siri ate era siribeera. There were hard times twabeeramu e Dubai but tetwakola bintu ebyo naye ate kati nga tuli busy tulina emirimu tetusobola. So hard times zajjawo nga ziti ate ng'oli mu Transguard weewo kyekiseera we wayagalira okuresigninga? That time, that's the period in between nga noonya omulimu ndi mu kaseera ako nvudde mu kiyumba n'okubeera nga ndi mu period enoonya omulimu. Awo okitegeera oba tetwakola ovudde mu kiyumba ne mu period enoonya omulimu. Awo abantu baali tebannaba kutegeera, baali tebannantegeerera. Njogera ku kiseera kino we bakumanyi nti oli bbire. Wali owuliddeko ku kigambo kya Neeko? Of course nali nkiwuliddeko era nkiwulira n'okubiraba mbiraba. Yes. Ensonga eyo ogyogerako ki? Ensonga eyo actually nze Hadija, what I can say, ekintu kya Neeko nze nga bbire I cannot do it, but I cannot judge anyone. Everyone has their own reasons lwaki bakikola. Okay. Owulira otya ng'omuntu akusazeeko ekigambo ng'ekyo nti abo balina ssente banneeko? Of course mpulira bubi naye lwakuba nti nga nze okusigala nga butambula ekintu kyesikola ate kiba kinumirawo, kiba tekirina wekinkozeko kapata awo emabega akamenya ebitooke ate era nga ngenda kaddamu kubeera gwe mwezi gwe gumu guno ogwa December. Ebyo ngenda kubeera nga mbikubuuza ate nga tunaatera okuwayininga kuba olwaleero ebibuuzo nina bingi ebyokubuuza. Sooka nzizeeyoko emabega wano oyingidde osazeewo okuva mu Transguard omazeemu emyaka 8. Omulimu gwa security gwe ng'omuwala gwakutwala guti? Omulimu gwa security sijja kulimba. I was so lucky. Tegwantwala bubi n'akamu because I used to get good locations. Wow. Some ladies katipu nga kayingira naye jjukira security ali temulina kulya tipu. Tipu omulya mu bubba era singa bakwata ng'olya tipu ekyo kisobola n'okutaminating because it's like it's like if you're in hospitality ne bakuwa tip, it's like ogulirira ba clients bakole bye baagala ba accessing we baagala buli wamu we baagala, which is very bad. Bajeko mask anti akuwadde ssente onamugamba otya nti atezza mask naye kakati oluusi era babuyisa eri ebbali mu tip n'akakusonseka n'agamba munnaaye you are the best security guard, thank you so much. But most of the times nabeeranga nnyo ku reception nga nkolera nnyo nakolanga nnyo as a lady receptionist. Saakola nnyo wangi naliko mu hospitality for some 2 good years mu hotel, Address Hotel oba ogimanyi eri just downtown there. Bwe navaawo ne bantwala mu airport nembeerako mu airport. Bwe nava mu airport nengenda expo nenkolako mu expo kitegeeza obadde wakavaayo kuba expo yakatandika. Naye kati olaba ffe aba security expo twayingirayo ate 2016 expo baatandika okuzimba expo already nga security yeeri. Mwana watuffe expo tubadde twakagitegeera kati mwe mwakagiraba naye ffe twayingira nga mwetegeka nga muli eyo muli nga ffe tuliyo. So even in the expo nalinga lady guard ku reception. Kati ate bwe nava mu expo kwe ku resigninga. That's when corona came. Era ebyaliwo byonna mwabitegeera ne baggalagalawo buli wamu mukola ku zi NBD. Webale nnyo. Ffe twali mu location ennene okitegeera like sijja gamba nti baatusibirako naye natuuka ekiseera nga ndaba
balina we batuuka nga tebakyatukkiriza ne batunyigirizaamu. I'm not a camp person, siri muntu nnyo wa camp, but that period, corona period, batugamba ffenna nababadde basula ebweru, but live out, we must be in the camp. On top of which baali bakosa nnyo nagenda olaba obulamu butuufu tebutambula tekiggwa saamanyira kulya mmere ya camp buli lwenjiri olubuto ne lunnuma nembeera ku ddagala tewamanyira kubeera eyo nga musibe tosibeerangako mu kampu naye ng'ekitanda kyange kikola kijja ekiri naye nga nze nagana obbeerayo osula eno nsula eno. Okay guys, manange tuli ku HK Media manya n'eddoboozi nze Hadija Kigozi nze nkutuusaako obulamu bw'omuntu waali ku kyeya ate nga tuli Dubai wensinzira okuweereza bano bonna bantu bo era obasanga wano ku kyeya ate nga be bamu ku bantu abamanyikiddwa naye ng'ate nkujjukiza nti Shane ekutuusibwako aba Speed Express bano bakukolera visa branches zaffe weziri awo mu Uganda Lumumba Avenue weziri wano mu Dubai awo ku Banias Metro opposite ye Deira Tower ate nga ne mu Abu Dhabi nayo otusangawo bulungi nnyo. Okay, so kati tewamanyira kusula mu kampu obulamu bubeera bukunyigiriza nga tekiggwa lwamu eri akola ku sande ate gwe eri mu kampu naye ate ng'olina okubeera ku duty ekyo nakyo nga kikulu nnyo. So amisingako ku duty yange. By the way, I respected my job. I loved my job. I had passion for my job. nga making sure nti nina okubeera ku mulimu on time. Mb'oyinudde abaana bangi wano mu Dubai abaana bwe baakulabanga ngu otaayayo oti nga balowooza nti ondowooza naawe oli mu same class nabo. No, anti nze nabagambanga mweno munaabuukira bbire waabuukidde mugenda kumenyeka ng'era mbabuulirira ng'omuntu kubanga nze nalina potential essula ebweru nalina obusobozi obusula ebweru because najoininga Transguard nemala emyaka nga 2 nenyingira bed space nentandika okukola business za bed space around so I had mwabasooka mu kintu kino ekya bed space kyomutuufu kyo tukiruddemu kubanga ebbanga ddene nenyingira bed space business so njibaddemu ebbanga ddene so I was like I'm working with Transguard but most of the time I'm coming out kuba nalinayo businesses zange ezokukola ki ez'okuraninga kati ng'omwana ayagala okugoberera nti aba awedde kiba kimulidde era nga mbagamba wobuukira wembuukidde g'owedde ogenda kutuuka enkyo oyagala ogenda ku mulimu nga toyina zikutwala nze ninamu wano 10 kyange ekintuusa ku mulimu nina abantu bange agenda kunvuga paka ku mulimu era nga mbabuulirira so naba advisinganga era nga abasinga babeerayo mu camp. Most of my friends nga mbagamba bambi bw'oba omanyi togenda kumalako na bulamu bwe bweru beera mu camp. Kati bwe nalabanga corona ze batunyigiriza you must be in the camp buli kaseera PCR test buli kaseera ate muli baganda temwabimanyire bwe bafubita obuntu bwe bano n'ofulumako ebweru oluddayo isolation 14 days nga bakuteeka mu isolation ate omusala guba tegujja ate nga gujja oba okyakola 14 tewakoze nagenda olaba obulamu nga ate bukyankalanye ndwala seeyagala neŋŋamba waayi nendisayininga from Transguard neŋŋamba let me try to do something else. That's when I thought of RTA. Nova mu security ate nodda mu taxi. Yes. Nalowooza ekintu ekyo neŋŋamba omulimu guno sirina supervisor agenda kumbeera wano lwaki okoze kino lwaki okoze bwaki omulimu guno gwa commission the more you work the more money you earn ng'olaba gukukolera nga ndaba eddembe lyange lyonna liri awo neŋŋamba kankole license nentandika osoma license mpola mpola nensoma license tewagenda kugundi tewagenda ne bakufuna omulimu ne bakugirira ne bakukolera license ngo wajefunira nefunira license because wagenda okutuukayo already nga nina license yange yali aim yange kubanga still ne bakusomesa license you have to pay them. Yeah, you must pay for that license. Kati nze nagenda nesomesesa license yange natwala mutwazi license yange na CV yange I need a job. Wow. Era ne bampa omulimu asap ne bagompa
nentandika trainings zaabwe simpanvu nenzimaliriza. So right now I'm working with DTC. Wow, that is very nice. And I'm very comfortable. You're very comfortable. I'm very fine. I know. Manjagala kola, I'll go and work. When manjagala kola only 6 hours. 6 hours. If I need 8 hours, 8 hours. Omusala ogujja kumitayo ye salary. Gwego. So kati I'm so fine. Sina stress. Ala nebwevuga nsobola gipozinga. Nengamba nja kugenda kwemu. Nkoye. Kanebake. Bannange byo byonna biri Dubai wanene ate nga bano bonna bantu bo bali ku kyeyo. Olwaleero tulina omukyala Bbire akugambye nti yakolako obwa housemaid wuyo ayingiridde security essaawa n'ali mu taxi. Taxi ogisanze otya? Taxi banayo esobola kulemba essaawa zino mbadde sinagifunamu buzibu. Taxi oba yeetaaga bantu bakola mu kko nga mmwe oba oyinza okujja advisinga n'omwana atandika obutandisi ogiyingira? Actually taxi omwana atandika okuyingira ng'atandika butandisi it needs a lot of patience and a lot of money. Because gwe kyoba omanya mbu buli lw'oyagala okola omulimu gwa taxi olina oteekamu RTA tegenda kuteekamu ssente. Buli kimu starting from the visa. It's your own visa. You have to pay for a visa. You have to pay for a visa. Lindako ogisasula otya? Bagenda bakusalako mpola mpola oba bakusalako ssente ziba zizo z'okutte. Bakubaliramu wali ku mmeeza nolaba kyosobola? Yes. Bakuwa buli kimu, bakuwa price list yaabwe nti olina okwekolera visa, olina okukola kino medical, olina okukola Emirates ID, byonna ebyo bibeera ku side, olina okukola police clearance, olina okukola CID clearance. Kati omwana ono omupya ayingira we musaasirira kuba aba talina gu mu kitundu essaawa ezo gwagenda kuteeka mu RTA ate osobola okufuna omulimu mu RTA. But it's a good company. You earn good money, but you have to put in money. Otherwise, si mubi bw'oba olina ssente ezo z'ogenda oteekamu. Yeah. Wow. That is very nice. Taxi ogisanze otya? Sigisanze bubi, sijja kulimba, sirina mbuzibu. Fines ozikola otya? Batugamba ffe taxi tugitya, mulimu fines mpitirivu. Nebaza Mukama nti by the time I joined taxi RTA obakolera, I was already driving in Dubai. I had my own car. So sibadde mupya. Enguudo nzimanyi, fines nzimanyi. Nze bwano mu Dubai ne bw'ongamba wa manyi buli ewali camera. Nti awaliwo camera, let me slow down. Awaliwo camera, I know the traffic rules of Dubai. So fines unless otherwise nga kise gwasuze out okooye nnyo. Sirinyo muntu wa outing. Sirinyo muntu wa kakasa. Ndijo mpayiriza sirinyo muntu wa outing by the way. Nakusaka out emirundi emeka. Kenda yoka kwa lumina ezale siriera nnyo. Wakyusaamuko. Sirinyo nnyo muntu wa outing ngenda yoko. Oyinamu ku ntalo muno mu Dubai? I'm a beach person okusingira ddala njagala nnyo beach. Okay. So bwe tugenda mu bulamu obunene obuli social oyinamu ku ntalo muno? Nali nziine dda naye kati ndi busy. Oli busy. Okay, entalo ezo mwazikwasaganyanga muti? Tuzeeyoko mu ntalo ezo kubanga entalo ezo naziwulirako ko emabega naye nali nezeeko entalo ezo soke zikkakkanya. Anti kaakati entalo we zijjira waawano antija mu bulamu bw'ensi eno abantu bw'obanga oli somehow above of them like it or not bagenda kuwalana bagenda kunoonya bagenda kumakinga sure nti bakubako akatabo. Teri muntu atalina bwali gwe boogerako, teri muntu atalina bwali gwe baagasa gwe banoonyaako ntalo. Olina kubanga yo somewhere abantu okuwalana, olina kubanga oli somewhere abantu okurecognizinga nti ogenda olaba empala nawe. So kati nze ebyo natuuka ekiseera nga sikyabiwaaki sikyabiwa kuba nagendanga okutunuulira abantu benkola nabo entalo nga they don't lose anything. They are not worthy to fight with them.
Okisegeera? Okay. Nga ndaba tekiggwa kati nga bansanga nga ngamba nti oba nkola olutalo n'omuntu bwati ali bwati ali awo talina mulimu Dubai ali awo atayaya butayaya talina na za katanda kati nga nze bansanga bbire mu lutalo kati nze abantu abasinga obungi nti oli akolako olutalo oyo gw'obadde osuza ebbanga lyonna nagenda ngakubye sente. Yeah, by the way, Hadija mbereddewo abantu bangi wano e Dubai. Most of the people know me. Okay. I'm this kind of person ayambye abantu. Nina ekisa kingi. But the more you help people, the more they hate you. Ekyo nkimanyi bulungi. Ekisa kino kibi. Kisa. Kati nze sina lutalo na muntu naye ate abantu be baninako entalo. Naye ate abaninako entalo bebo benyambye. Bebo bensusisa nga tebalina za bed space. Bebo bembereddewo ne mugamba kati webase emyezi 6 tompadde wadde 10 longoosa ebinaabiro. Bw'omugamba okulongoosa ebinaabiro bannange bbire angambye nongo kyokka takusasula kwanza kale waakiri nabirira ennyumba okisegeera longoosaako wano nawali. So e Dubai wano omuntu abakoledde ekisa okugamba nti longoosa ku nnyumba tolina woosula n'omuwa ekitanda. So embeera eyo yonna tugibaddemu but now we are normal. Byonna tubibaddemu ebyo tubirabye. Abantu batukyaye, abantu batuwalanye, abantu babi Hadija. People have bad hearts. Ne weebuuza nti omuntu lwaki akukyawa okutuuka ku ekyo naye nga bw'omubuuza ensonga tagirina nga tasobola giteeka wano ku mmeeza nti bbire yankola kino. Wabula fitina, mpisa mbi, mutima mubi. Naye kati ffe tuli used. Ebyo byonna kati twabimanyiira. Okay guys, into the lives of the people in diaspora, fun, lifestyle, entertainment, life experiences and adventures. And of course today I'm with the one and only Bile. Abantu mwenna mumumanyi omukyalo no naye ng'okoze nnyo. Nkoze. Kikijimu oba baby stress nnyingi. Nedda bambi. Sijja kulimba mbadde ngezaako. Oli omu ku bakyala abalina ebbuba. Bangamba nti wakubako omuwala katono omuti. Bannange. Ani ebikugambye? Ambuuza bubuuza. Bakulimba. Omukyalo ono alina ebbuba. Omumanyiiko ki? Hadija, nze kale era tekabulamu akatonotono ku muntu gw'oba oyagadde. Gw'oba oyagala. Naye ate engumi ogifunya ku musajja? Tofunya ngumi. Sisobola kuba mwana w'abandi lwa musajja. No. Kubanga omusajja yaba yamukwana. Kiki ekikulemesa okufunya engumi? Bebi bamubbe. Basobola okubba omuntu omukulu nga ye tayagala bamubbe. Omusajja yenna gwe babba. Omanya ekyo kisajja nno. Abaana b'ennaku zino baagira nabo bajja bamazeeko. Aye n'ekyokubiri bwe bamubbira n'akkiriza n'agenda aba takwagala ng'okita. Onoonya omulala. Life moves on. Wakkiririza bamubbe bamutwale aba takola ki? Aba takwagala. Kati gwe n'obeeraawo. Owulidde. No, omusajja akwagala tebamu. Bambi nze ebbuba. Ebbuba si kintu kyo. Ate bino bye nawulirako nti wakuba omukazi katono omuti. Sirina gwe nali nkubye nze. Poko. Singa bakugamba oba bbire yavuma omuntu oyo ekyo kyandiba ekituufu. Kuba nali nina gwe nvumye naye okukuba. Naye ng'era omuvuma lwa musajja. Byali birala byaffe bya kikazi. Naye okukuba no. Wano e Dubai tebakuba bantu. Kuba omuntu nakkalirako mu ngalo oba ogenda biwoza. Wano tebakuba. Naye nnyo obulamu bukendeera. Baba munnayuganda munno. Mwetwala ne kiggweeraawo. Ekyo nali nkikozeeko. Ekyo wali okikozeeko. Era nze yonna gye muli bannyabo ne bassebo. Tojja gye ndi n'olowooza bw'ogenda kuntwalira wansi w'ebigere ebyo. Ne sikuteekawo ojja. Nkuteekawo ojja. Nkuteeka mu layini. Nkuwa levo ne nkuweerako ne risiiti. So kati nkozeza ku nsonga eno eya Neeko. Ekigambo Neeko kino okimanyiiko ki? Ekigambo Neeko nkimanyiiko. Neeko kitegeeza abakyala abeetunda e Dubai mbalabyeko
abamu mbamanyi abamu tubadde tusula nabo ne weebuuza nayo natakeera kwambala uniform genda kukola akola mulimu ki naye nga gwe tobeerangako mwabo abakyala sisobola kubabeeramu era owulira otya abantu nga bakusalako ekigambo ng'ekyo actually sijja kulimba nti nali nkiwuliddeko nti bakinsalako pozi nga babyogerera eyo bali kubeera bakimanyi sibeerangako ate era siribeera ate era sisobola abakumanyi baba bakumanyi in person baba manyi in person sisobola era sisobola kubeera kale nyinza okuwulira obubi era ng'omuntu nga nkiwulidde naye mbadde nga nze sikiwulirangako kubanga nze neekolera emirimu gyange ndi mukozi essaawa zino ndi mukozi wa gavumenti e Dubai ebimpuuba bingi kati ate nga tteko okuwuliriza abantu nti oli agamba kino oli agamba kiri no ate buli muntu ali entitled kwogerwako abantu boogerwako Adija naawe olina abakwogerako okitegeera naawe olina abakwogerako ng'omuntu abakumanyi n'abatakumanyi akumanyi n'atakumanyi eyakulabidde omwezi ogumu alinga eyakumanyi ayinza n'olowooza bazaala mu lubuto lumu nti yakumanyi kwegamba so ebintu ebimu nga tetunaba kuva wano kagambo kikolina eri abaana abawala abatayagala naddala kola oba abaana abajja obuzimu Dubai nga ye ali awo haso zimukutta ali stranded bannange nze abaana abawala abajja wano kyensobola okubagamba first of all temugendera nnyo ku byabavubuka bye balimba bannaye abavubuka ba wano bayaaye ekyo kyo sijja kukugaana kubagamba ate beezira bawala ki bapya enze bannimbako naye ate nze ndi mugezi kati ffe ate tetukyalimu eyo tayipu yakulimbibwa awo twavaawo kyensobola obbagamba woba ozze Dubai okukola ng'ozze kunoonya mulimu kyekikuleese noonya omulimu kola omulimu gwonna gw'oba ofunye ku mulimu ogwo gw'onooba ofunye naye gunaba mubi gutya ate kwogenda okusinziira okufuna omulimu omuki omulala ogusingako ogwo ekyo abaana tebakimanyi ajja wano ng'alowooza agenda kutandikira mu 15,000 musaala ye nga yeeye tageti ye njagala $5,000,000 naye nga n'abaddewo emyaka 5 tannaba kuziweza okitegeera ne bamuyita nga for interviews n'anyooma emirimu I cannot do housekeeping, I cannot be a cleaner, sisobola kukola bwa steward, sisobola kukola kino okitegeera n'otunuulira omuntu agamba talina wadde ka experience e Dubai ne Uganda talinayo experience takolanga nako like naafuna omulimu mu nnyumba y'omuzungu ne weeyandibadde ya muwarabu ng'agamba ogwo sijja gukola situkigaana kale some Arabs abamu bayisa bubi abaana nga bwe tukiwulira era sijja gamba some are good because abantu abalungi bali everywhere in the world kewabeere waffe Uganda osanga omulungi n'osanga omubi kino kyo kiri nomo ogenda n'ogezaako n'ofuna ate wootandikira obulamu nti kati ndi fresh e Dubai sikolangako sina experience ntandikiddewo naye ebyo ebyokunyooma emirimu bakyasemba nnyo sikulimba kituufu nnyo never fail to try gezaako kyonna kyonna ekintu ekizze mu maaso go awo ogenda okutandikira kubanga it's the experience wane Dubai olina okumala emyaka 2 nga tonnasetulinga ekyo abaana kyabalimu okukola ki okutegeera wane Dubai okufuna omulimu omulungi n'osetulinga olina okumala emyaka ekyo ate abamu bagiyisa namu kati ekyo abantu kye batategeera okusetulinga wane Dubai 2 years wewe emyaka 2 genda okola obwa housekeeping genda okola obwa kirina genda okola obwa kadama kubeera osasulwa okitegeera nga bw'ozimba CV yo mpola paka lw'onoomanya nti kati Dubai mutegedde njize nsobola okutuuka ku kisinga ku kino that's what I can advise naye ebyo bye batuuka wano ne babuukabuuka n'abalenzi abasajja ba wano bakwabula mujjawulira kubanga bo si mmere kulya si mmere keeki nze mbabuulirira abampuliriza ne bampuliriza atampuliriza ogenda olaba omwana yakajja mupya ali lubuto n'omugamba gwe yakajja wakima lubuto wakima kiwano mbwa nti nadde sina za bed space ate okay kati eza bed space ozifunye ne mu lubuto zino anti kati bwatuuka nga talina za bed space nga bamuwasa mu katanda okay bwe bamuwasa mu katanda ng'afunirayo olubuto naye ng'amuwasizza omutunuulira naye n'ogamba yalabbi
Kyovola banze nali neewaayo e Dubai wano okubeera nga nyamba abaana abawala. Nze ne bwogenda ewange nina wano amayumba, but I hope girls so much. Bwangamba sina za bed space. Nkuwadde emyezi 3 ng'ofunye omulimu. Weebake. Nkuwadde emyezi 3 ng'ofunye omulimu. Kati kibeera gy'oli okwefaako. Okwezanyisa, okunoonya omulimu. That is very nice. It's a very good charity. It's like ekyo kyona kiwaayo because bangi bajja na oluusi n'akusasula omwezi gumu. Baana bangi bano bajja okuva e Uganda ng'alina rent wa mwezi gumu. Oluggwako aba takyalina ki? Takyalina ssente. Talina kyakulya, talina za kaadi za metro card, talina za bed space. Bambi n'omutunuulira n'ekisa ne kikukwata. Naye kati nga nze omuzadde, nze ndi mukazi muzadde. Era neebaza mama wange okunzaala n'okumpa omutima ki? Omutima omulungi n'omutima gwe natwala gwonna because otunuulira abaana abawala ne bikuggwako ne bikusobera. Babeera stranded. Mbayambye mbabeezesaawo mbasuzisa. Olina otya okubeera landlord? E Dubai, okubeera landlord. Saidi yange ndaba kati kirinomo. Before nali naakabitandikanga ndaba oli wakabi. Mama. Naye kati ku saidi yange kirinomo okubeera landlord e Dubai n'okubeera nga and I'm so proud and happy that nyambye abantu bangi. Sijja kulimba. That is very nice. Mbeereddewo abantu bangi. Kozi nga tongambye bano badduse mu kiyumba talina waakusuula simanya baamukoze ki. Benooza ku zi bus stop. Omanyi Abannayuganda nti tebalina kiiru. Bagenda kuwulira nti oyambye abantu ate bakunoonye bubi. Era ali bubi bambi nga ndaba mbutuufu ali bubi mugamba katanda kaako. I'm not going to lose anything. Okay guys, we are not going to take too much of your time. My name is Hadija Chigozi and we are proudly empowered by Speed Express Tours and Travels and of course basangibwa ku Banyas Metro opposite Dera Tower room 202. We look into the lives of the people in diaspora, fun, entertainment, life experiences and adventures. Olwaleero ndina omukyalo ono Bbire emboozi ebadde nnyuvu nnyo ogizeemu ebintu bingi tetugenda kubeera nga tuwanvuya nnyo kuba tuyinza ogitekako paati 2. Tuyinza obutamala lunaku olwaleero. So kati bwe tutunuulira abantu ebiseera ebisinga tulina ekifaananyi kye tubalabiramu. Naye ate omuntu bw'avaayo najja n'anyumya emboozi ye naawe gwali eyo otegeera n'ogamba nti ssente bazikola bwe bati so si bwe bati. So nsuubira nti nga tugenda okusibula abantu olunaku olwaleero Bbire njagala obeereko n'abantu bwe bootumira ku bakasitoma abo bakirayanti bo abakubeereddewo ebbanga abakubbye nga tebasasudde bonna. Abo banzira ne badduka nga tebasasudde mpanika bwanisi mikono oba oli awo ng'akomyewo olaba Bbire luli teyankubira simu nga mubbye kanzireyo osanga anakkiriza okumpa akasa balabula bamala ne badda ne weebuuza kati wadduka tosasudde baleeta wano ku HK Media tubatimbe. So banaye ntumirako all my friends. Ntumirako family yange yonna banaye yonna gye muli e Uganda mbaagala nnyo banaye maama wange mukyala Nagai Maimona Kawes. I love you so much. Weebale kunzaala, weebale kunkuza na mpisa. Weebale kumpa omutima omulungi eri abantu. Weebale kunkuliza mu ddiini. Neebaza clients bange bonna bembadde nabe Dubai wano bempangadde nabo bonna banaye mbeebaza. Mikwano gyange nina omwami gwenjagala okwebaza ono ye Eva mwebaza ali so exceptional. Gwe nakugambye mwami Soze Rajab banange gwe wandaga Dubai era nkwebaza weebale kumbeererawo kubanga ekintu kino kangambe gwe wakitandika. Nebaza abaana bange bonna bensuzizza kuba badde bampita mami bonna bensuzizza mu nyumba yange abadduse nga temunsasudde nammwe mbeebaza nosanga lulimu olwo ne mugamba owaayi katugenda Bbire naye newekyo nkitanze ntamangu ekintu. Banaye neebaza buli omu banaye ambeereddewo neebaza my partners in crime neebaza Simon by the way Simon Kivumbi omwami ono kaŋŋambe ya inspiring okubeera mu kintu kino ya inspiring nnyo kuba ebiseera ebisinga yaŋŋamba nga Bbire ojja kumalako yingira ekintu kimala ne kiggwa
nakati we are good friends. Simon mu bigambo byoku inspiring abantu. Tuli ba neighbors naye tabeerangako competitor wange kyensinga okumwagalako. We are on the same building, fena tuli mu business eno. Naye toliwulira Simon nti yabbye omupangisa wa bbire. Thank you so much webala omutima ogw'ekisogo. Naye era bw'onoomubba ate nze wonja kubbayo 8. All right guys, malanga tugenda kubeera nga tubasibula olunaku lwaleero mbadde n'omukyalo no bamuyita Birunjani. Kaweesi. Okay, bamuyita mukyala Birungi Kaweesi. Gemanya gamatuufu ate nga amanyikiddwa nga Bbire. Empozi ate nange waleero ku show amanya n'eddoboozi nze Hadija Kigozi HK Media okutussaako obulamu bw'omuntu ali ku kyeyo. Tutunula bulamu bw'obuntu ali ku kyeyo, fun, lifestyle, entertainment, life experiences and adventures. Ate nga show ekutuusibwako Speed Express basangibwawo ku Banias Metro ebeera ng'onyiga akagambako ka subscribe ate nja kuddira olunaku oluddako.